minisita yatuuse dda ensonga ezigenda okwogerwako nkulu omanye ensonga z'amazaalibwa omanye ensonga za Kabaka Birthday Run ate omanye n'enzirukanya emirimu wano mu Bwakabaka bwa Buganda. Oweekitiibwa nsanyusa okulaba ku Terefayina eyaffe. Weewaawo so. Weewaawo. Abali ba Terefayina bano bwe bamanya ntulese minisita okuva mu Bwakabaka baba baagala okuwulira ku ddoboozi nga batolya salaamu oba n'okubabuuzaako. Kamutolere salaamu. Weewaawo. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadhan Mubarak. Weewaawo. Toyanza nnyo toyanzege. Kantandike omanyi biba bingi. Lumu nali njogerako n'omwami omu n'agamba nti kasita obeera ng'omanyi bingi era bakubuuza bingi naye ate bibeera ebingi omuntu ayinza oga bankwatewa nsookewa kati kantandikire wano. Tukimanyi bulungi nti gwe akulira enzirukanya y'emirimu mu Bwakabaka bwa Buganda. Omuntu ayinza okwebuuza nti bwe tutunula structure y'Obwakabaka bwa Buganda nga tugyeko oli olulangira ne tudda eno mu bukulembeze obw'enjawulo tulina okuva eddaliri ewaffe ku batongole paka eno ewaffe ku Bulange Emmengo. Enkola eri etya abantu okusobola okumanya ebigenda maaso, abantu okusobola okumanya okuweereza obubaka bwabwe, abantu okusobola okumanya enzirukanya y'emirimu bw'etambula? Neeyanziza nnyo mukulu Mukiibi. Enkola bajjajjaffe okusookera ddala batuteekerateekera ensi yaffe eno bulungi, ne batuteekerawo amatabi nga bw'ogamenye, abalangira n'abambejja, ne batuteekerawo ebika, ne batuteekerawo ffe abakulembeze, nga buli olina engeri gy'otuusaamu eddoboozi ewa Ssaabasajja Kabaka. Oli mulangira, oli mumbejja, oyita ewa Ssaabalangira n'otuuka. Bw'oba nga oli muntu wa bulijjo nga ggwe olina ekika kyo, bamukiibi batera okweddira olugavu bakuwa akawala ako nga byebbanja likoze nga liwedde. Akati bw'oba nga oli muntu bw'oti olina ekika kyo, bw'otandikira mu nnyumba yo n'ofuluma n'ogenda ku lujjalo n'ova n'ogenda mu lunyiriri n'ofunawo olunyiriri awo nina bakutembeeta ne bakugjawo olunyiriri n'akutwala kuw'omutuba, ow'omutuba n'akugjawo okuwesiga, owesiga n'akugjawo wakasolya. Kati wakasolya ensonga yo n'agitwala ewani Ssaabasajja Kabaka. Kati ate gwe alina ekika ate weesiimye, oyinza n'okuba olwo ne luutu endala eyinza ate n'okukwatibwa n'abatalina kika naye nga bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Mwebali tolaba Eritrean tobalaba, Abasomali tobalaba, bangi ng'ebika byabwe tebimu ku bika byaffe naye nga bantu bali muno mu Bwakabaka. Kati gwe ova ku mutongole nga bw'okyogedde ku kyalo kubanga tolina otaba olina ekyalo kuwoli, ova ku mutongole n'akukwata ku mukono n'akutuusa ku w'omuluka n'akukwata ku mukono w'omuluka n'akutwala ku ki wegombolola n'akukwata ku mukono kusaza owessaza n'akukwata ku mukono n'akuleeta ebulange n'olaba minisita wa local government n'akutwala ku mukono n'akutuusa wa Katikkiro n'akutwala era wa Ssaabasajja. Kati obuvunaanyizibwa bwange buli luddawa? Avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu. Abo bonna bemmenye bateekwa okuba nga balina kye bayita structure mwe bakolera bateekwa okuba balina enkola. Kati obuvunaanyizibwa bwange bwakulaba nti bemmenye ng'ojjako Ssaabasajja Kabaka nene Katikkiro ankwatako, bemmenye ebyateekebwawo okuyitibwamu okusookera ddala amawulire ago agaveeyo wansi bikola gatuuka. Ekyokubiri ebiva ate eno waggulu bituuka wansi. Bwe ziba puroguramu nga twazitandise katugambe ng'emmwanyi terimba neziteekebwa minisita n'akola. Kati nze buvunaanyizibwa bwange bwajja n'aŋŋamba tyatugenda kukola kino na kino omwaka, nze oba ewiiki, obuvunaanyizibwa bwange buli bwangu nnyo okumuga nti wabiteeseteese naye wabikoze olumba mulondodde wakozenga bwe wateeseteese atandikira ate tuddayo ne tukola tugiyita enteekateeka namutayiika strategic plan y'obwakabaka. Waliyo akaggwa wano eggwako guno omwaka 2023
ey'emyaka 5 egisooka yewedde katutandika mpya yes. tuteekateeka 2023 2028 akati bwe tumala okukola enteekateeka eyo namutayiika buli kitongole kirina wekikola ki wekiyingiriramu abataka fe minisitule yaki erina weyingiriramu kati nze obuvunaanyizibwa obwange buli nti ekitongole ekyo bwe kyalabibwe kiyingiriramu namutayiika eyo tiye okay bwemumala okulaba kuba namutayiika eringa bwobeera ku akanyonyi kano kannamunkanga mubbanga ninga katunula wansi otweko enene olaba ekifaananyi ekiki ekinene kati nze ndi waggulu munamutayiika manya mukanyonyi kali olaba ekigenda mu maaso kakati bwemala ekitongole mukibuuza walabye oli tiye okay kati namutayiika ya myaka 5 twagala okugoba obwavu mu Bwakabaka bwa Buganda mu myaka 5 tiye programu kizoolina mu myaka egy'etaano nti nteesetesebwe nti myaka 5 kati nga tudda nti kati omwaka ogusooka ndaga work plan yaki ogenda kukola ki era otya era biki ebinaalaga nti okikoze obuvunaanyizibwa bwange ku mwaka ogusooka n'okikola tugiyita annual work plan bw'omala ogikola noga nti otyo kakati nno tetuli mufuusa wa ssente mbuulira ssente zigenda kuvaawa zogenda okukozesa bino nti anja kugendako mu ggwanika nti okay nkiwulidde naye mu bino byonna tusobola kufunamu munnamukago gwe tutwambula naye kisoboka nimuga kati njagala oyiye munnamukago njagala tulabe tunuulire nti ani ali ebweru eyo gwe tusobola okukolagana naye gwe nooleeta ebirowoozo byo aye ne tukutwala mu kitongole ekirala tukirina kye bayita partnership unit ekikwanaganya ekya bikaalo emikago bo omulimu gwabwe bakugu mu kukola proposal biki mikago kugisendekeko obulungi gwoze n'ekirowoozo nti tusobola okukolagana n'aba Airtel tutya bonga basunsula ne majestic brands ne bikaalo nga bavuga nti kisoboka kati mbadde nkundaza ngenzize ku sente zonookolamu omulimu ekyo nno bakiyita budget ogisinziirira ku annual work plan okay omuwanika aba atuwadde ekifaananyi ekinene n'atugamba nti bannange omwaka guno okusinziira ku byenda bye tusuubira okuyingiza essente bwe ziti ekitongole kyo nkigabidde bwe nti tosusse essente wano okay naye nga tolina programs nyingi neneko okusinga eggwanika ligikuwa yes kakati olina okuddayo n'oteekateeka nogamba naja ntya mukiri bwe mba sigiddeemu endala n'azijja gy'emikago egyenjawulo kakati nze obuvunaanyizibwa bwange bwakulaba nti ekitongole kyalabye strategy plan nti ye kyajjembye kirina okukola nti ye kyakoze annual work plan nti ye kyakoze budget nti ye kati omwaka gutandise tutenda kutandika okutambula okay wakola annual plan wakola work plan nti otyo twakatambula emyezi 3 jangu tulabe okoze otya mu myezi egisooka first quarter etambudde etya netula ku mmeeza netukola ki netunyumyamu ewabulamu n'oluŋŋamya netugenda mu cabinet naleeta ekipapula nga nti twatambudde bwe tuti wano waaganye ensonga ze zino nga nange ngamba twatudde bwe tutyo netuddamu netwetegereza ffenna nga nti ono tukutambule bwe tuti kati eryokko erimu ndi ku ntambula ya mirimu gyokka tekiri ku baminisita bokka naye n'amasaza wadde tulina minisita wa local government avunaanyizibwako naye n'okulaba nti byabagambye okukola babikola wansi eri mu masaza obuvunaanyizibwa bwange ebitongole by'Obwakabaka BBS Terefayina byonna biri 20 mu something byonna ntunulayo ntya nina okulaba nti mulina okay mulina bannanyini mulina bannanyiniyo mulina badirector badirector first of all mutuuza annual general meetings obuvunaanyizibwa bwange board zikola obuvunaanyizibwa bwange top management bendabye wano mutuula
oba gwe oli awo otula mu kasondako olina kyemalira banno gwe temulina temutuula babakoze basisinkana okay zo mulina policies and procedures ezifuga abakozi ezigula ebintu ezidabiza emmotoka era zikwatagana zitya ne work plan enene eri eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda kati awo ebitongole byo era kyova owulira nti buli mwaka tulina omuzungu agiyita balanced score card kipimo ekipima amatabi gonna nga bwolaba ekiwuka bakiyita octopus kikyenyanja kati neeri kaadi nze njivunanyizibwako nga ndine kalondoozi ti buli kitongole buli mwaka tutunuulira enkolamu y'emirimu governance njogedde ku AGMs njogedde ku board njogedde top management teams bikola ntukuwa makisi tutunuulira okolagana otya ne ba stakeholders yes stakeholder engagement bwabazze bannamikago bayita mu stakeholder omunene ennyo ye Bwakabaka bwa Buganda wenyigira mu ogula emijoozi gy'emisinde ffe tutunda kati okembalaba ebintu ebitukwatako byenyigiramu okay oli BBS Terefayina fine olina aba stakeholder beyond government beyond eyaffe Mengo okolagana atya ne UCC okolagana atya n'ekitongole ekibagatta ekibiina ekibagatta owulidde ndi ku balanced scorecard y'ebitongole n'okwata ebyensimbi kinkakatako okulaba nti mulina proper engeri ezikwata sente yensonga lwaki nsosese ku AGM ziziri waggulu ebitabo byammwe books of accounts mu biteeseteese bulungi oba omuntu atula butuzi mu koona wali naga nti eno twayingiza bwe tuti twafulumya bwe tuti nga byateeseteese tebirina nkwaso yonna na mwaka bwe gutambudde n'olwekyo mufuna bakalondooza ab'omunda n'ab'ebweru bajja ne bakola ki ne bakenneenya musasula emisolo gya gavumenti sikola bukozi nsimbi musasula emikono kubanga tulina bwebanga oli mu business waliwo shareholder ali automatic bamuyita government bwe tunatwala magoba dividend yafunako 30% soka n'omuwa oyo lwampaka compulsory 30% ku magoba goko kwegambirize 30%. So buli kitongole eky'Obwakabaka kirina okuwa omusolo tusasula emisolo era obuvunaanyizibwa bwange okulaba nti emisolo ebitongole bisasudde emisolo muli musasula NSS ebintu bya gavumenti eyawakati n'ebirala bingi bye tulondoola kakati bakiyita balance scorecard buli mwaka tufuna ekitongole ekisinze tulaba bakwasa ente ku wano bene nga ku nnyimba za Christmas omwaka guggwako tufuna ekitongole ekikoleki guno nno tweteteze bulungi mbakambasabe mweteekeke bulungi naye ate ekinsanyusa nti wali tufunayo ekisinze nesifunangayo kitongole kiri wansi wa makisi 7 tukolya ddala bulungi ffenna byonna bifuna omanyi first class ndi musajja musomesa etandikira ku 70% kakati byonna ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka biba waggulu wanki 7 ekisinze nekigenda mu 8 olwekikuba 9 kati mpulira mweteese kale tujja kukola bulungi ku luno emirimu eyo nayo nondola emirimu gya gavumenti yawakati eyawakati gavumenti eri wansi ya Ssaabasajja Kabaka naye n'enkolagana yaffe ne gavumenti eri nakyo kikulu mu nsonga eno ey'emisolo nga bw'ogyogedde nabyo mbirondoola nenondola ebitongole nenondola amasaza so eyo doketi gye bayita okudukanya emirimu okulaba nti polisi ze twateekawo zikola okitiibwa era mu ngeri y'emu gwotwala ekitongole kya tekinologiya n'obuyiiya ensi wetuuse mu tekinologiya ebintu kati bya mitimbaga bintu bya digito simanyi pulaani Bwakabaka gye bulina mu nzirukanye eno ey'emirimu ate okuyingizaamu ensonga eno eya digito ogenze noyogera ku nze omuntu wa bulijjo okuva ewaffe Mawogola n'ensinkana omutongole nantwala ku Womuluka nantwala ku Wegombola nantwala ku mwami w'essaza awo mu nteekateeka eyo tekinologiya tumuyingizaamu ddi tekinologiya yajja takyaddayo naye ate abaddewo emirembe n'emirembe okuva edda nedda naye agenda akyuka bukyusi muki
nkozesa ya tekinologiya yasookera ddala mu kukomaga olubugo yali tekinologi buyiiya bupya yali tekinologi oyo n'okwata eddiba ly'omuti n'okwata ekyuma ekiti n'okikubakuba n'ojjamu olugoye oyo si tekinologi yali tekinologi n'okwata amenvu n'ogasusa n'okwata essubi n'ojjamu engatto n'olinnya muli oyo tekinologi kakati eyo tekinologi owedda oyo tekinologi naye ajja azze akyuka paka kati wetukola ki wetuli nti emyaka ng'etaano emabega bw'oba obadde n'essimu nga yabupeesa yabupeesa kati essimu zasereza ngaeyo gyolina era bwe nkusanga n'essimu eyasereza manya eyamapeesa nkunula bwende nga nti ndowooza ekirungi kyayo teggwako lyanda olinayo endala somewhere. Twabadde ne TV nga zirina olubuto enene ennyo zigenda kuzaala zirina olubuto ziri flat ensi ekola ki ekyuse ensi ekyuka twalinanga negwe typewriter ogimanyi nagirabako ate fakisi ne fax oba wagiwulirako esagikozesaako fax ate terekisi ebyo byaliwo nga bw'otaba na fakisi mu woofiisi nga nebbaluwa kubeerako fakisi namba tibikyaliwo bakubuuza email tekinologiya akati tekinologiya kitegeeza obwakabaka naffe twalina okweteekateeka tube nga tutambula n'omulembe essaza Buvuma liri eri Buvuma mawogola Gomba ewaffe kati n'amanya nti ebife Gomba nindeera akabaluwa owessaza awandika akabaluwa bakateeke ku takisi kajje kati ensi tulina okutambula naki betusobola okujjayo mu tekinologiya tubijjayo ndibiteekamu mu nkola y'emirimu n'olwekyo Bene yasiima n'ateekawo tugiyita ICT Commission akakiiko akaitengeredde Buganda ICT Commission kakulibwa omukyala Paula Musiitwa ng'amyukibwa Joseph Kigundu kaliko abamemba 8 sijja kusoma mbeebaza bawa minisita amagezi ku ngeri gye tuyinza okukwasaganyamu tekinologiya ono muteeka mu bintu byaffe yes nkwate ekyokulabirako ekyamasaza kati buli ssaza mu mirimu twaliwa Nampala omuntu omukugu luli yabanga wasaza yekka n'olukiiko lwe nakati waliyo muyite nga muyite wa permanent secretary muyite nga technical person ali mu ssaza gye bali kati akati oyo omanya otya amawulire agafaayo nga tolina kompyuta tasobola kuwandika ripooti zino empandiika ez'okujjamu empapula buli ssaza tubawa computer system bazirina buli ssaza lirina emails liweereza ebifaayo buli ssaza lirina engeri gyeriterekamu ebintu byayo ku nkola eya digito ne bwe linaakwata omuliro ebintu babitereka mu bbanga bibaje ebiri tubitereka mu bbanga ono Bulanga yakwata omuliro ebintu byaffe ne bikola ki ne byaka kati okubizaawo lubadde lutalo mpola ne kati ebintu byaffe tubitereka mu bbanga cloud tekinologiya tekinologiya atuyambye nnyo okweteekateeka reports atuyambye nnyo okwanguyiza emirimu wano mu Bulange atuyambye nnyo tulina enkolagana n'ekitongole kya gavumenti wakati nagambye bakiyita Uganda Communication Commission UCC nagambye muwanika kati bweyampa budget nanga tekinologiya nti sente zo bweziti nga tezikola ki tezimala ate nga zimala nga nti nga tusolooza musolo nga nti tujja kwetaaga enkola Bene yatugamba mukolagane ne gavumenti eyawakati ku bintu ebiganyula abantu aba bulijjo yensonga lwaki tubirondoola waliwo programu gavumenti yawakati nti ye eri abantu bagifunamu nti ye tugiyingiramu tutya nabo bajja ewaffe mulina programu nti ye kugeza ng'emisinde gya Kabaka n'ebyobulamu ebirala ebyenjawulo yes abantu bafunamu nti netukolagana so tufuna memorandum of understanding tukola endagaano kati tulina endagaano ne UCC kitongole kya gavumenti kyekinanyini kya fiber optics cable
kyekinanyini kya mayengo gano gonna tolina bw'oyinza kugamba nti gwogenda kubeera wano nga tolina UCC ate onobeerawo otya mwete mu license muzijjawo tetusobola kubeerako ku mpewo nga UCC egambye nti tosobola nolwekyo oteeka okuba nenki n'enkolagana so tulina enkolagana nabo era ebimu ku bibala ebyakava mu nkolagana eyo kwe kuba nti bagenze basomesa abavubuka okuyiiya bamuyisa bu apushi engeri gyokolesamu tekinologiya ne wejja mu bwavu mu Buganda manyi ndowooza n'ebitundu ebirala babikola naye nze kanjogerere obwakabaka bwa Buganda abavubuka mu Buganda bafunye omukisa okuyiga engeri gye bakolesamu tekinologiya okusobola okukola bizinesi n'okukola sente kyekyo bave ku nkozesa ey'okunoonya babayita bafolowa kuba n'abantu nga bakugoberera bangi naye nga tolina kyobafunamu ate onoonya bafolowa ate ovuma buvumi bantu Owekitiibwa tusooke tuwummulemu tugenda kudda oluvannyuma lw'okuwummulamu tuva ku Terefayina yaffe andina Owekitiibwa Profesa Twaha Kaawaase nga twogera ku nsonga y'entambuza y'emirimu mu Bwakabaka ate tugenda kudda twogere ne ku Kabaka birthday ne Kabaka birthday run.